Ebyabannamwandu okuli Hajati Hanifa Nakaiza ne Natonga Adija abakenera eby'obugagga by'omugenzi Haji Mawejje nga batuze tukulaka akataliiko nfuufo tebinagwa. Olwaliwo ofiisi ya Supreme Mufti etangaza ku nsonga z'abakazi bajja bano nawe zituuse. Amyuka Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate ategeeza nga abakazi bano bombi abakenera eby'obugagga bwe bamazidde okubasisinkana okugeza okulaba nga batereza embeera eriyo. Sharia egenda kuyingiramu era yayingiddemu dda ekisooka batabaganye ku kizibu kino ekiriwo n'ebizibu ebimu twatandiseddwa bikwatako ate mu ngeri y'emu ekwate n'okugaba emmaali mu mateeka amatuufu aga Sharia famire ya Mawejje ebeere ng'etereera. Sheikh Kibaate akakasizza nti wabadde ebitagenda bulungi bujjanga Haji Mawejje yafa wakati w'abakyala n'abaana aba Haji wabula nga ofiisi ya Sharia erina weetuuse era abafamire tebasaanidde kweraliikirira. Ebimu ku byebakanyizaako wakati w'abakyala babiri kwe kuli okutandikira okumuwa obuyambi okumufunira ennyumba okusula okuteekoma ne ku lukalala lw'abaana ba Haji. Mukyala mukulu yali ateeka biwandiiko ssaako n'okugaba ebigagga bya Haji nga Sharia bw'egamba. Tinasinkanyeko dda ku bekikwatako ng'abamu ku bakyala ne tubaako bye twogera era bye twatuuseeko ebiri mu kubeera nti mu byo mulimu okulongoosa ebimu ku bibadde biruma abamu. Sheikh Kibaate agambye nti amazidde okuyita n'omukyala wa Haji omunaali e Tanzania nga bw'anaaba atuuse ku lunaku lwa bbalaza bakutandika okutuula mu nsonga zigabanya ebintu bya Haji mu Sharia. Ekya Hajjati w'e Tanzania twayogedde naye era Hajjati w'e Tanzania twakkaanyiza kyemmanyi nti we twogerera binayinza n'okuba nga waali oba essaawa yonna n'atera okutuuka ng'ekigendererwa era si kya bingi naki wabula kyekyokutuula awamu nga tuli naye tulabe ng'emmaali ya Haji Mawejje tugikolera wamu ku bantu be bonna insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kibaate era alamuludde emitendera egirina okuyitibwamu okugaba ebintu by'omufu wakati wa famire mu Sharia. Abaana, abakyala ne maama nti mu Sharia abantu abo balina emigabo egy'enjawulo gye tuyinza okugezaako okulagako nti oba abakyala babeera ne kimu kya 8 eky'emmaali so nga ate maama alina kimu kya 6 olwo abaana batwala emmaali ebeera efisseewo. Singa mbaddemu abalala twali kitunuulire naye njagadde obbatangaaza nti abantu abo be twaggyemu be bannannyini mmaali ddala be twagala twogere nabo tutuuke ku nzikiriziganya y'okubagabira emmaali yaabwe. Asabye abaana bonna gye bali okuba abagumu ku biwandiiko bye bagamba nti tebaateekebwamu. So njagala kutegeeza abaana ba Haji Mawejje mwenna abalina endowooza nti mwaggiddwamu ensonga twagikutteko era tugenda bazzaamu bulungi nga tuli mu ntegeeragana ne mu ntambula esinga okubeera nga nnungi insha Allah taala. Basaba mwenna gye muli mutusabire ate muli n'abalala balina obuzibu mujje tujja bukwatako tubulongoose kubanga bwe muli mugafu insha Allah. Ewe ebijjidde nga senga omugezi olunaku olw'eggulu yategeeza Bukedde TV nga webatamba nti nakufa kwa Haji Mawejje nga yaziikibwa mu kifo ekikyamu. Nze kennyini Mawejje yankwata n'antwala wayagala okumuziika naye ekifo n'akindaga waffe Bulemeezi e Kakakala naye baagaana ne bamuziika eyo ku mayiro 9. Tekyatusanyusa era tuli banyiivu n'okutuusa essaawa ya leero. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.